weewaawo agulumizibwenga atenderezebwenga amawanga gonna gamusinzi nga gayitira ddala mu buwangire bwago Donna Kitonde Katiba Mirembe atudde mu basooka. Muganda wange ogamba otya? Kansube nti oli bulungi, obanga oli bulungi kyekirungi ekyo. Abakulu bakyakuuma enkweze kyakubira enduulu, kansube nti no buli kimu okyakikwasizza maanyi nti weewaawo. Kale baganda bange mbadde ndudde nga sibabuuzaako, mbadde ndudde nga nasiriikirira, naye nga kyekiseera ky'okubeera nga tuddamu okubeera nga tukwasaganya ensonga zino nga twazikwasaganyanga emabegako ebiseera ebiyise. Tugenda kubeera nga tuddamu tusome bulungi nnyo ng'ate era bwe twetegekera amakyusa gonna gabeera gazze. Nga bwe tuzze tugalaba abadde bajja nga bangoberera, badde njija nga mbasomesa ku nsonga z'amakyusa, embeera ebeera ekutuuseeko, obeera ogenda gyewogoma otya, obeera ogenda kugiyitamu otya, kubanga tekiba kyangu, tekiba kyangu munnange. Naye nga tugenda kubeera nga tuddamu okubeera nga tulongoosa, kubanga omukutu gwange era Girubowa Namuzinda ku TikTok wamu ne ku YouTube wabula nga yo eri ennongoosereza yaki? Ennongoosereza y'ebirooto. Gwe teekako obubaka bwo ngenda kubeera nga kwaki okuddamu, wabula ku YouTube kuba oteeka komenti obeete nga oyita ne munno okiwulidde. Ku YouTube ngenda kubeera nga nkuddamu, okiwulidde, ngenda kuddamu. Gwe teekako obubaka bwo nja kuba nga nkuddamu ku YouTube, kubanga TikTok abasinga mu tukomentinga ate eby'edda bye tuzze nga tusomako, nenziramu mbajjukanye kubanga tuli mu kwejjukanya buli kaseera. Bino bye twali twabikola dda, twali twabiyitamu dda. Era ogenda kubeera nga oteekako komenti yo kuno eno ng'okimanyi wali weebuuzizzaako ku muntu, weewaawo kati bizze nga bigondamu, naye gwe teekako komenti yo kuno eno ngenda kubeera nga nkuddamu, okiwulidde. Era bajjajjaffe bongere okubeera nga bakuuma, bongere okubeera nga bakuwa omukisa, era bongere okubeera nga bakugabirira. Akuume era takomera mpeera. Donna Kitonde Katiba Mirembe atudde mu basooka. Amannya nsigadde nze Girubowa Namuzinda, gwe mumanyi obwedda atakyuka, asigala y'oyo, asigala ku ekyo ekituufu eyasigalawo okubeera nga agamba byonna ne bunaabimpita nze ndi musamize, byonna kamubyogere oba ndi musezi nze ndi musamize. Ekyo kyendi, ekyo gwe musaayi ogundimu, ge magumba, bwe buwanga akantambuliramu, oba ge magumba agaliko eno ennyama, okiwulire. So kati y'oyo yenze, mwana w'abalongo, mwana w'emizimu n'emisambwa n'amayembe ne lubaale. Ekyo togenda kinjijjako, tolina ky'oŋŋamba, okiwulidde, tolina ky'oŋŋamba, ekyo toyagenda kubeera nga kinjijjako. Wamma teekako komenti tugende mu maaso, okiwulidde, teekako komenti ngenda kubeera nga nkola ki? Nga nkuddamu, kankuweereze ne kajjangu. Kubanga oli musamize, jangu tugende mu maaso nga tusoma, twejjukanye, okiwulidde, twejjukanye.